okwa chairman wa Fero C5 Mukulu Kigula ali mu district naye ali ku mirimu emitongole mu ggwanga muno. Nze vice chairman nze Tingira Sam Kyakulagira. Basebo ne banyabo njagala okwogera ku bintu bibiri byokka. Fwe ng'abaluuli iswe nk'abaluuli twakaira omukubonaabona kwingi, tuyise mu kubonaabona kungi nnyo okuviira ddala mu 1800 mujjukira obwakabaka bwe bwajja obwakabaka kati buluuli olw'okuba nti mu ngeri emu oba endala eri mu Buganda waliwo obutali bwenkanya obwaleetera abantu abasinga obungi okugendeeraŋŋo. Kakati mu myaka egyo abantu baffe ne babeereraŋŋo bavaayo mu 1971. Kakati ate bwe bavaayo mu 1971 ne wabeerawo ate n'olowooza nti ogenda kubeerawo wekka gwe ng'omuluuli, ekyo kikafuuwe tekisoboka. Abaluuli tubeetaaga, amawanga amalala gonna tugeetaaga. Pulezidenti waffe Yoweri Museveni asiiba alwanyisa obusosoze mu mawanga. Mwabasinga bali wano bwe tubabuuza nti oyina Mwanjovu afumbiddwa mu ggwanga eddala, omuyina. Oyina omukyala nga si muluuli, omuyina. Oyina muganda wo nga yawasa ggwanga ddala, omuyina. Naye kati lwaki twekuba, lwaki twesosola? Basebo ne banyabo sijja kubeera nabigambaawo. Ayogera abantu kye baagala okuwulira. Ayogera abantu kye baagala okuwulira, oba bya bulimba oba byaki, kuba bati okwogera. Ebiseera ebisinga ensonga z'amataka zoogerwamu abasinga bye batayagala kuwulira. Ye challenge ya Canadian cases. Sometimes things are spoken nga abasinga tebaagala kubiwulira ate nga bye bisaanidde okusobola okulungamya community yaffe. Abaluuli bano bajjajja bange, abalaalo bano bakodomi bange. So kabira zonna eziri mu Buluuli, eziri mu Nakasongola, zonna bantu bange. Naye kyenja okubasaba nti bwe muba mwagala history ekyuke, ebizibu bye tubaddemu e Buluuli bikendeere, abakulembeze tubeere n'amazima eri abantu. Bulungi naye okubulwa amazima n'okwagala okulembeza obuluulu kutuleetera okuva ku mulamwa eri abantu betukiikirira. Netwagala twogere ebyo ebituweesa obuwagizi naye nga ekizibu tetukimazeewo. Honorable Minister oli musomesa w'amateeka g'ettaka, history ya Buluuli yonna ogimanyi n'okusinga ffenna abali wano, kubanga ogiwandiiseeko n'ebitabo bisomye. Nti singa obukulembeze w'e Buluuli tubeera n'amazima obwaliko n'obuliko n'obulijja, Abaluuli bano bajja kuva mu kubonaabona. Naye we tutaagikole nga bwe ndaba ebintu bwe bitambula, abantu bajja kusigala batuwa obululu naye nga basigala mu bulumi. Kubanga bw'otunuulira ebyapa ebiri wano ebitukaayanye na buli kimu lwakyalubanga biki biki, engeri gye byajjamu kwali butabeera n'amazima mu bukulembeze. Naye asigala osigale ku kibanja omuwa akalulu yagende osigale ng'otoba na landiroodi naye nga yakoze eki. Ate ekisinza okuneewunyisa ne bajjajja bange bano, ffe abajja gye tuli gye muli tubagambe musigale ba bibanja, ffe amataka tugagula n'ebyapa tuyina. Fwe tuyina ebyapa abakulembeze, tulina ebyapa n'ebizimbe, naye twagala abatuuze baffe basigale nga ba bibanja. Kyakusaalirwa nnyo era nnaku y'amaanyi nnyo.
nze sisuubira kwesimbawo Nakasongola naye Museveni yansindika nzije mbeegatteko tuyambe Nakasongola atereere. Nawana baveeyo bajje tukwate wano wakazi balimba. Ekyo bwe kiba kiwedde, nali memba wa Parliament, politics ye field gye bagamba nti okulimba kuukirizibwa kasita kuba kumala ensonga. Ebyanzijayo ng'abantu basuubira nti bw'olimba ne bakukubira mu ngalo oba oli mukulembeze w'amaanyi nnyo era enkya na luli ogenda kubeerawo. Ebimu ku bintu ebiwangaziza Museveni n'okusigala nga akyatukulembera, yasooka kusoma mbeera ya Munnayuganda, yasooka kusoma byafaayo bya Munnayuganda. Ogenda okumunyonyola omuluuli ye ng'amanyi n'omuluuli okusinga omuluuli bwe yeemanyi. Kati we tujja wano ne twagala batukubire mu ngalo naye ng'ekizibu tekiwedde, tuba tetuyambye bantu bano. Mukitegeera abantu bano abalonzi, ekyokubiri ekyanzija mu Parliament be bantu b'osuubira nti babo nga si be babo. Era ekyasinga okunewunyisa honorable minister nti lumu nga bantwala okwewandiisa bansitula ne bayimba our man Saleh Kamba, our man Saleh Kamba, ne bantuusa ku registration. Ngenda okukebera mane pass erimu ssente gya registration nga bansitudde bagitutte. Kyalubanga nali nakamala wiiki 2 mu kooti mu ofisi ya RDC Nakasongola ne bantwala mu kooti wiiki 2 nga mwagala neetereze. So the court judgment is there. Honorable Minister anja kusaba ogisome nga lawyer ali senior ojja kwongera okutuga kugaidinga abantu bano. Ekyokubiri nti wetuba tupushinga nga tusindika obwetaavu waffe bw'ebyobufuzi, ebiseera ebisinga obwetaavu obwo butiranye okukuba endowooza y'enkulaakulana kubanga ebibiri bitira obutakwatagana. Kidira kukola ki? Kubikuba. Nga nva engulu kantereze bye bansabye okutereza wano. Mpi agambye nti nkimanyi nti abantu b'e Kaisagala baabawa ku ranches. Si kituufu, sibimanyi kubanga ranches, ettaka lya ranch mwena mukimanyi, ettaka lya ranch baaligaba 1994. Nze nga ne Nakasongola sibirowooza na kujjamu. So okungamba nti manyi ow'e Kaisagala ow'e2024 nti baamuwa ettaka mu 94, Honorable Minister kiyinza okumbeera ekizibu. So kyemanyiko ebiwandiiko byendina, ranches zonna abaaliwo mwaliwo, nze saaliwo. Ranches baazigaba 1994. Ekizibu ekyokubiri ekiri wano, Honorable Minister kyenjagala tuyambe abantu bano, balinamu embeera y'enkoko okumala okulya omumwa n'aguyisa wansi. Bwe bamala okufuna ettaka lino, abagabiddwa ettaka beekwata 2 basatu, nze gyesiri naagwe gy'otali ne Madamu Fiona gy'atali, ne batunda ettaka. Bwe bamala okutunda ettaka, omulala najja n'agamba nze saabitegeddeko. Teri muntu ali wano ng'akireiminga nti yagula ettaka nga talina ndagaano yagula ettaka. N'omubuuza ani abaguzanga era baani abakaayana kati. The same people bamala okweguza amataka nga bajja bayomba. Oluyombo lwe lujja ewa RDC, ebyokuwanyisaganya ssente ebyo tebituukayo. Ekirala kye njagala okutereza, Honorable Minister kye nsaba ekirala ky'ojja otugaidinga nti ow'ekitiibwa
Honorable Beni, member wa parliament w'ekitundu kino, yawandiikira ssaabawabuzi wa gavumenti Attorney General Right Honorable Kiryowa Kiwanuka ng'amusaba amugaidinge. Honorable Beni yawandiikira Attorney General ssaabawabuzi wa Uganda yonna ng'amusaba atuwabule ku ngeri ettaka lino welina okukola ki okutambula. Attorney General yamuddamu n'ebaliwa agirina, wajja wano asoma birala ebiri mu baluwa biki birala. Nti ensonga gya Jalubanga nga zigenda okutereera, abantu abayitibwa nti balina akakwate politics wa Buluwa n'Akasongola bagiveemu. Abatalina interest, abatalina weetaavu bonna, abatalina interest mu n'Akasongola economically or politically bahandolinga ensonga ye Jalubanga. Naye bwe tunaasigala nga tugirekera bantu b'e Nakasongola bennyini bahandolinga ensonga eno, Honorable Minister tegenda kugwa. Ensonga endala gye njagala okutereza, babagambye nti bambuziza era ne bagamba njogere. Chairman watu muganda wange Robert akyogedde ne Honorable MP. We twalaba okugulana nga bwe kuli, Honorable Minister gwe wakajja port ogirina. Erifuulu report kubanga nze siina kye neetaaga wano okwange wakubatereza. Okwange gwokola ki kubabuulira amazima bajje babalimbe mu kalulu ebikwata ku Museveni nga nze mbabuulira ekituufu. Mubulidde bamaama bange bataata. Twali twagala bw'ogamba olimba tewaliyo kkiriza bakubuulire. Ebyo ebibataawanya n'okugenda nga totegedde n'osigala ogamba omusajja yayogedde naye nga tebyayogedde tobimanyi. Kkiriza bakubuulire, oba tobyagala genda obikasuke. Ababyagala bajja kukola ki? Tajabiba, olina mwana muto. Olina mwana muto. That is the 80 villages. Era wampandikirako n'ebbaluwa era n'ogamba tujja kukola enkolagana enteekateeka naye ojjeeyo. Naye wansindikira tiimu from State House, Land Department yajja era netuzituulamu. Naye issue eriwo nti nze nga RDC omulimu gwange si gwakudduka n'abatuuze. Si gwakudduka n'abatuuze. Nze simanyi gye musula. Abasinga sibamanyi. N'oyikusanga mu kkubo oyinza okunimba nti oliwe Nakasongola kumbe ng'oli weeruweeru. Abantu ababamanyi bebeerosi. So, Honorable Minister, bwe natuuka mu office olw'ebizibu ebingi ebiri e Nakasongola naddala amataka, nateekawo system nti nga District Security Committee n'abakwandolinga mata tufune report okuva mu beerosi. Bo bagamba ki ku nsonga eyo? Era tobolaba bano abamu baayogedde ekituufu nti ensonga bw'ejja mu ofiisi yange mpandiikira abeerosi abawangala n'abantu bano basooke batubuulire kiki ekiri eyo. Then okofu kwe tukola ki? Kwe tutandiikira. Ne tonsuubira nze ono omusajja ava Kisolo, nze nva Kibugu, oli simanyi avaawa. Aba Security Committee e Nakasongola ng'ogyeko LC5, the rest are from outside Nakasongola. So tetusobola kumanya issues ez'abatuuze unless nga tufeedinze into the local government system. Kati abeerosi bano balina okuba nga bamanyi abantu baabwe bwe batula ne bakola emivuyo gyabwe ate ne badde wa RDC. Naye ng'issue eri nti I cannot handle matter unless I've got a report from the LCs. Kubanga be bamanyi abantu bano. Otherwise bandibadde bantomeza dda ne bajja ne wondigo omusajja. So nga nva wagadala nkiddamu nti bwe tuba twagala okutereza Jalubanga ono tumuggyemu local leaders, tumuggyemu abakulembeze ba district, tufune tiimu eri mpaasyo nga terina bwetaavu ejje ehandolinga ekintu kino. Ekyokubiri, nja kusaba otegekeyo nga Minister of Lands, otegekeyo meeting ya stakeholders ab'enjawulo bonna ab'obulina aboogerwako, ba ministers baani bonna, tufuneyo meeting tusobole okugolola ekintu kino. Ekyokusatu nti tukkirize
nti mata eno eba ekwatibwa abantu abatalina kakwate ku byobufuzi bya Nakasongola tukkirize n'ebitongole bya gavumenti biyingirewo bijje bitabuluze ensonga eno tugitambuze gende mu maaso okusinga bwe banatuwaabiranga olunaku n'emisana n'ekiro. Okanca bankuumire ku sayi mwebale ino